Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbanirizaako ku Extra Digest mugoba nsonga. Amanya nze Ibrahim Mukasa tusinzidde Rubaga we tuli akadde kano tukyaliddeko omuwandiisi w'emizannyo, omuzannyi w'emizannyo, director w'emizannyo, muzadde ate businessman, Uncle John Ssegawa. Tumuyita Uncle John abasinga because of what they have done for the industry. Banji tetubayita kintu ekyo, tubayitayo names because of namwe bye mukoze. Abamu tetujja na kubayitira ddala mannya gammwe, tujja gamba bugambyo gundi tukulekaawo olw'ensonga mubimanyi bingi nnyo. Uncle John, nkwanirizaako ku show. Sanyuse okulabako Ibra. Amina. After a long time. Yeah. Bigenda bitya? Twebaza Katonda. Amina. Bitambula bulungi n'ebitusoomooza atuyamba okubivuunuka ebiseera byonna. Amina. Nsaba obuze ku balungi abatulaba. Abalungi abatulaba ndi musanyufu okutuulako nate ku mutto guno okusobola okujja gye muli nga mbabuuzaako mwebale emirimu, mwebale okwagala kye mukola, mwebale obutakoowa kukeeranga ku makya kukola. Yeah. Mwebale okwagala eggwanga lyammwe, mwebale okuwagira emirimu gyaffe gino. Kubanga mwe mutabeerawo ffe tumala biseera. Lwaki? Kubanga ffe tuli bayiira. Omulimu ogwatutume bakolingi yaffe okuyitibwa ng'omusosoloti bw'ayitibwa kugenda okubuulira enjiri. Naffe tuyitibwa okujja okutunula mu society. Yeah. Ne tugiwa ffe kye tulowooza. Muba kino kyekyandibadde ekituufu. Yeah. Ne tukiwa ekifaananyi ekirabwako. Manye ekifaananyi kitalabwako kitawaanya omuntu. Naye when you dramatize something, ekifaananyi ekirabwako omuntu ategerera ddala ensonga eyo. Afunira ddala emboozi yonna. Afunira ddala emboozi yonna mu bujjuvu bwayo gy'atali. Kati ffe tugenda ne tudramatizinga ebintu ebyo ne tubibaleetera kati mwe gye muli ne mufumiitiriza ne mukubaganya ebirowoozo. Kirungi kikyamu. Tukitereeza tutya magezi kige tusobola okukola. Gwe mulimu gwaffe mu society. Okay? Mpozi n'ekirala ekiri fundamental kwe kuba beesabeesa nga tubasanyusa. Bwe kiri kikulu nnyo ekyo. Because ebisoomooza abantu bingi. Speed y'amaanyi nnyo ensi gyeddukirako kati. Tweyanza nnyo tweyanzeege. Ebbanga si ddene nnyo emabegaawo twali twakafiirwa mukwano gwaffe, muganda affe, omubaka, munnabitone, taata, businessman, omwami Katolo Bwama, omulongo Katolo Bwama, honorable member of parliament, former honorable member of parliament. Anja tutandikira on that very note. One, mwakola ne Katolo Bwama ku Bat Valley Theatre, ne theatre endala ez'enjawulo. Wali musaale nnyo mu send-off ye, from his home to National Theatre, then to the ancestral home Enkozi gye yaziikibwa. Bannayuganda batulaba akadde kano bali agadde okumanya briefly, if you remember, wasisinkana otya Katolo Bwama? Mwasisinkana wa? Era ki ekyabasisinkanya? Kato namulabako nga nzize mu Kampala muno ng'azannya ku stage ku Riverside Theatre. Najja nga nvudde ewaffe Mbende nga ngenda kudda mu senior 6 ku Progressive awo yali awo ku Rubaga Road eya Mwami Jjuuko. Kati nga wembeera muzee bwe yampa ssente za hostel nze nenza njagala nziriye. Olwo omala osulewa? Waliwo omulenzi oba mukwano gwange gwe twasomanga naye ka senior ffe ewaffe wali ekisome kye batwalamu ekyabalalulalu nga eddalo ekisusse nga bamuyita Kennedy Sekisambu. Kati yayingira mu bakayimira Drama Actors. Kati ng'abeera ku Pride Theatre awo kati church. Kakati nze nfo ky'okusasula hostel sente nenzicapa kati nga nsula ku Pride mu theatre mu dressing room
nga muosinzira n'ogenda n'osoma ngenda nsoma ku progressive so wali amakago wali hostel yange kati omukiso omulungi nga bakayimbira dramaktors bagendako ku Pride I mean ku Riverside okulaba emizannyo nga bafuna free invites ng'ebibiina n'ebibiina ebikola omulimu ogw'eggumu nga Black Powers ebayita so nenfuna omukisa okumulaba ne mwagala nnyo nga kaana kato naye nga kazanya ebintu eby'ekikulu njoza omuzannyo gwe nalaba nga baguyita Divided Family kati nga simanyi nti obuufu buli tugatta ati mwami bava mu Black Powers mugavendugwa yes bakola ekibiina kyabwe ekya Diamonds Ensemble Mariam Katolubwama Ashraf Semogerere ne Haji omulala bamuyitanga Haji mu byantawooza kati ne Abe n'avaayo n'akola Free Talent kati mukola Free Talent olw'okuba nali mukwano gwa Kennedy Sekisambo ate nga bakwataganye nnyo baswanga ne Abe ku university nga basoma MDD so Abe becomes a colleague kati Abe yakola ekibiina n'agamba John ojja kunyambeko nga manager because nze nga obusente bujja babuleeta abalooza omwana ali ku ssomero kumba ali mbirala yababuteeka ku loole ejja e Kampala okuleeta ebyamaguzi nga mzee yanteerako sente baziteekanga ku mmotoka kwe zajjira mzee yanteerako sente obwesigwa bwali bungi ebiseera ebyo obwesigwa bwali bungi yali mmotoka ya muzeeyi ng'ereese ebyamaguzi ereese emwanyi yali yaffe kati zaali tezirina we zigulira kati nga muzeeyi agamba muyitirako wali gyo ne mulekera sente ezo olwo nga bakuba sente nga mmeka ebiseera ebyo zaali nga mutwalo awo naye nga zaabeeranga sente nnyingi omutwalo gw'ebiseera byo gwali gwa ddala zaali sente nnyingi nnyo ogwakati baŋŋambye nabadde ngenze ku dduuka awo nga tegugula wadde essukaali n'ebijjira guyinza okuwa ebivumo nno ng'otutte ku dduuka kuwereekereza n'ebivumo omukazi nga yakooyekooye dda ojja ozunga n'omutwalo zino zaaki ojjayo ayinza nozikasukira so mu kukola ebibiina byaffe ebyo nga bwe nakinyonde ku National Theatre nti ffe Free Talent yali nafuko because balibo baali bazanyezanyeko mugundi ate nga bangi kati Abe yali yekka era ffe bwe tutandika okukola emizannyo Abe n'aleeta banne bamuyambeko so Kato ba Mariam bonna bakirafu bajja otuyambako okukola omuzannyo gwaffe ogwasooka that's how I met Kato kumwagala ennyo okufuuka muganda wange twakola lihaso ya myezi mingi yedde nga tukola emizannyo egyo nga tukola lihaso ya myezi mingi nga myezi emeka nga 6 omuzannyo gumu nga mubyetamwa n'obyetamwa ng'olaba tebigenda buli lunaku ate nga mulina okugenda ne mukola daily olwo bano nga be mugenda okuwa ekijjulo kino kyekibabeesabeesa emyezi egyo 6 nga waliwo ebibiina nga 100 ffe tutandika butandise ebyawo byadda gyebiri so nga bali bakola ffe olwo tutandika zi apps gyeziri simanya zaani zikola okufa zi Negro Angels nga zijjuza bakayimbira mukola rehearsal emyezi 6 otuuka time nebikunyiwa naye olw'okubanga mulina kyemuluubirirwa mulina ekirooto kyammwe nga mugamba kyekino kyokka ekisobola otubbulula if you are not perfect ne tukitwala mu bantu bajja tugoba kubanga buli kyonna kyomanya nti when you impress somebody for the first time you have impressed him for the rest of your life kiba kiwedde oba oguddewo omutima gwe n'ofuna ekifo to impress someone first time you have failed to impress him for the rest of your life that's why tuba tugamba abantu nga bagenda mu interviews please prepare yourself because that might be your chance okay so our first maiden show was a success how after the 6 months nga tukola tugenda performance ejjudde National Theatre ejjudde but ng'omuzannyo tegutambula nga bwe twali tugusuubira you know fear abaana bato abatandika nga temweyabye temujjaayo mulina ekiwuggwe okay kakati Kato agenda okuba yali season nga bazanyezanye ate nga ne audience emwagala yagenda okulaba nga tulimu ekiwuggwe ekyo nga Kato situle ekintu kino situle ekino n'agattawo n'agaa kale bajimbe costume n'agyambala n'ayingira you have never been the same Kato so turning point mu bulamu bwammwe obwange naye mu bulamu bwo it is Katolubwama's part coming to lift us up nintandika okutegeera nti ono omusajja mulungi Uncle John omuzannyo guno gwe mwasookera ddala okulaga ku National Theatre
gwalina endaga zaali mmeka? Twalaganga okuva ku Friday afternoon nga tulina okuddamu ku Saturday afternoon, Saturday kiro, Sunday morning. Like we had 1, 2, 3, 4, 5 shows a weekend. Okay. Full capacity. So akyusizaawo omuzannyo akyusiza ku Friday yennyini n'afuuka part of the play. And he couldn't get out. Mu rehearsal yali atukozesa. Nga ye mutendesi nga talinamu kifo. Exactly. Kubanga ye teyali wa AfriTalent baali ba Diamonds Ensembo ng'ate ebibiina tebisi byakwegatta. And ekyo kye kyaleeta n'ekibiina kyaffe okufusinga AfriTalent n'efusinga mu Diamonds Ensembo. Because twagenda okukizuula nga we are more powerful together than nga tuli feka. Yeah. Because Diamonds Ensemble needed a great actor like Abem Chi. Yeah. Naye yaliyo AfriTalent. Okitegeera. Naffe we needed a strong actress like Mariam Dagiri or Katolubwama. So we had to merge and we became a force. So from then, Kato became my brother. Omukwano gwa Namaddala. Nali mbeera Nakireke eyo ne basista bange nanfunira akayumba awo ku Rashid Kamisi wano mu kibuga Kampala mukadde wa nga nti yabeera ku Martin Road awo kati ne tutandika okubeera awo yabeera ku Martin nga nze mbeera awo nga tutambuza bigere kugenda okukola ka rehearsal kaffe ku Bat Valley Theatre tutandise okukola Bat Valley and the first car we bought me and Kato twagigulwa twagatta sente ne tugula emuliro yali ya UN yali ya UN kubanga yali tamanyi vuga nze najje sitenga manyi vuga nayo ate advantage y'ebintu nti oli waba talina ssente ate kubanga alina kyasobola nti bwe bayakujampinga mmanya bwe bakwata ebiwayi ebyo so kitegeeza anko Kato yali tamanyi kuvuga naye nga gwomanyi okuvuga ne mugula emmotoka ye yali emmotoka yo esookera ddala mu bulamu okugula yes ne anko Kato bwe kyali exactly yali mmotoka kika kye Corona. Mwagigula mitwalo emeka? Twagigula miliyoni ndoza zalinga 3.6. Mbadde ngisaliddewo nga ngitadde mu mitwalo. Zali miliyoni nga 3 awo. Extra digest mugoba nsonga kwe tuli Ibrahim Kasage manya gange. Eno ye interview yange ne yanko John yokusatu in my career. Sure. Yeah. Yes. The first one twagikolera ku Gaba Road. The second one wajja ku NTV ku Spark mu studio this. Of course abantu e Bulaaya nga mukulembeddwa mu Henry Ndugwa Kakensa. He has been telling me okunoonya era ekibuuzo kino kye tuli mu kyensookeddeko kibuuzo kya Kakensa nga ngamba nti you are the right person okubuuza about obulamu bwa Kato na ngamba bw'osanga Mariam Dagire oba Abe Mukiibi obabuuza nga basisinkana batya so Uncle John mugula emmotoka ya $1,300,000 miliyoni 3 lwaki ogisala se motoka yali mpya mwagula mpya zineza bondi sebo tusagira bagita gali mupya gali mupya Corona Toyota yadaka grey ne mujigula tamanyi kuvuga omanyi okuvuga olwo mugisuza wani kubanga bwe mwasulawo tukisuza ku pwali wa parking ku Martin Road bwe mwagisuza twagisuza olugendo lwa molwasookerera okutambuza emmotoka eno mwali muvawa muddawa olugendo lwaffe olwasooka okutambuza emmotoka eyo ne Kato oluwanvuko twali tuva ku Bat Valley awo nga tugenda Namugongo nga muyigiriza nga muyigiriza ne Mariam olumwali mulimu basatu olwo ffe tutandise okwekolamu ekikosi ky'abantu basatu nze Mariam nani ne Kato kubanga emyaka gye gimu awo bali okwe batusukulumako katono ekitiibwa kye tubawa kati ffe obulenzi mwena nammwe kwekolamu ekyammwe kakosi kaffe sikwenyiga mu bakulu so ke kali akakosi kaffe ak'abasatu awo omuyigiriza mugenda Namugongo kubanga ekkubo eryo bali tebannalikola bulungi nga lyerisobola terina traffic mungi on the road nga tumaze okumaze obeetolooza mu kisawe kya Bat Valley bakooye nabo nawe tufulumyeko nja kubafunira oluguudo namala duscoutinga nozuula lwa Namugongo so we go emmotoka ndagire abubyabubi bwatwambuza akasozi bwetukkirire bwatwambuka bwetukkirire
ne Mariam naye yavuga ayiga naye yali muyizi wa mangu speed tukasaiza obudde bwa kato okuvuga kato wenyini kale wemuviiramu nga ekiwa changing okyusa oli adde driver ajje atuule mu side ya driver Mariam adde emabega nze instructor ndi wano nze nyongere osomesa omukulu bwe yasimbula ye emmotoka gye yatunula bweti ekivunji ky'olugo gyako omuliro ayongera bwongeza kankubuuze kiva kuki lwaki buli muyiga lwamugaa nti gyako omuliro alinnya mulinnya I don't know. It is sisobola ngenda kutandikira kunza ayogera nange bali bandikiriza olina najjako nalinnya mulinnya omuliro kiva kulwaki abayagala kwenyweza abaatidde abayenyweza yalinnya omuliro nga ziringa zampaka ng'emipiira giri waggulu ffe tuli wansi tuli upside down nga tulinga binyira you're like bats. Oh my god. Muvaawo mutya muzzaako kwetetenkanya okuvaamu abantu b'ekyalo bazze kutuyamba emmotoka ogizzaayo John tonziza mu bintu bye John tonziza emmotoka yaffe agyonoonye n'ogitwala mu garagi agasijja kuddayo givuga yagitya ddala ati ekyomukisa omulungi oba omubi ati nga balina okukeeranga ne abe kuki ku radio kola kaliisoliiso kati awo tugenda obulamu bugenda bukyukamu tuvaawo bafuna ennyumba wali kumpi ne CBS katasula babaso wansi katasula waggulu ka flat nze nange nvaawo nfuna ka flat obusente butandise oyingira bulamu bukyuka nemulekera abe nga yekyofawe nga yamuvuga namutwala nze nemumla kitegeeza akabenje kali emmotoka nenjisigaza yatiira ddala okuyiga emmotoka sisuubira nti yali azzeemu n'avuga emmotoka paka leero tekisoboka tumututte okumutwala enkozi nga kato tavuga mmotoka paka kumugalamiza wali nga kato tavuga mmotoka kitegeeza accident eyo yalemesa anko kato okuyiga emmotoka si kyokka kato Paulo gwe mumanyi mukwano gwange tajja kunyiiga bwe mwogerako tasobola yasinga obutiitiizi mu nsi muno Paulo kato lwamu ebyomulaba byabadde yekyanga kyange yakawadi number 1 311 mugwano bwebi ntumirako Idris Lukwago so tuli mu taxi tukyalinya taxi eyo buvubuka butuwaga tutambula ffenna kikozooza tuli nga bolaba abavubuka bennakozi muzanyezanyeeko babalabye ku stage abantu batandise okubamanya abantu batandise okubamanya kati olwo mulowooza muli bakabi so bwe mulinnya ne taxi wali ogenda mu taxi mwagala musekiwalinge ekifo kya maaso kya Mariam yatuula wali maaso omumbejja atule maaso tebamunyigiriza mu taxi etali yammwe etali yammwe so kati ng'aleeta ekibuyi amanyi byafujja ku space taxi omanyi but omuntu kalambira ng'ayagala kuleeta kifuba kati oyo asooka okudduka ng'asikamu omukka okwekeka mugongo gwa abe abe taasa abantu babo olinayo encounter gy'ojjukira gye mwagwako mu mbi z'abayaaye nyingi nga katadda mabega oba kusaidi y'emmotoka asobola okusambasambawo ebintu ebyo byonna n'olowooza musajja abasi nogaa ndi kati sumulula engongo yasooka oyitamu nakkirira munyumize oyo geto kidi ye taddamu ebyo asinga kwagala bulamu bwe okusinga omuwaana akawungezi jatutunulire emmotoka eno we mwali mugigula if you remember very well anko kato yateekako sente meka wateekako meka I think we brought half oba maybe kato yaleeta more oba nga 2 nze nendeeta lesa because baali bafuna sente okunsinga I think omumbejja yateekako sente meka mweriwa mumbejja ye yalina eyiye
ena kose iye mbejali wa manyi yabasoko okufuna emotoka naye alina omuntu amuteekamu ssente ebiseera ebyo yalina amuteekamu akasente nga talinga seba omukyala abeera ku advantage okusinga mmwe babirevu bwekiri babirevu beeraawo namirabira Lukwago wano musanga omuwala wiiki emu n'amuyiwamu essente nkutidde muddawo mubuuza nti aliwa nti yamanyi gyali abo bazaalibwa kufuna totambulanga na mukyala gwe n'olowooza emmotoka eyo ogivaamu odda mu mmotoka kiggwe kati agenda kati emmotoka etandise obutanyumira awo nentandika okukyusiriza nentandika okwagala okuvuga emmotoka ezisasamaza wadda mu mmotoka kyawe esasamaza oba nadda mu BMW okuva mu corona wadda mu BMW naddamu waliwo n'omotoka ogwaddukanga ennyo speed wabuyitanga gundi bu Levin Levin wadda mu Levin ng'edduka eyo teri ataavuga Levin nga mutumufu e Kampala wano tugenda okukola emasaka ogiwulugumya ku lw'emasaka buli omu n'akutya gw'osooka gwoggulawo oluguudo ngaga nti wuuyo abakulembedde mujja mu kikosi ova mu corona odda mu Levin olwo omugabo gwanga kato because mwagyesonda ogw'emmotoka nga tukyabirika ebyo nga sente weeri ani agenda okudda mu miliyoni 2 ze yateeka ku mmotoka okola exchange gwe n'ofuna eyiyo n'ogenda mu maaso tagummanjanga nti sente leeta ku mugabo gwange yali atya ku ssaawa eri eya rihaso obulamu bwe bwalinga butya because yali musajja omusanyufu ali joki musajja akuba olwali ku ssaawa ya rihaso eri yalinga atya kato lubwama kyova olaba nagambye abantu nti temumwezanyirangako temumwepankirako mukama katonda yamuwa amagezi n'obwongo his a brain okay kati bwe muba muwandiika omuzannyo oyo twali tuwandiikanga omuzannyo previously bajjanga kukola Mariam Bashafu ajjanga ne script naye twagenda okiraba nga mu ere eyo weetaaga okukozesa abantu ab'enjawulo ocontributinga ku muzannyo ogwo kye tuyita workshopping a play. So we decided that we must workshop. Let's use all the brains we have. Mariam atwetera skeleton y'omuzannyo gwe tugenda okutambulira but we have to give it life okusinziira ku experiences zaffe zonna gye tulina from different walks of life. So that's how we started working out our plays and Kato was so resourceful. Why? Ye yali stable nga wa mu kibuga ate nga abantu betugenda okukolera ba mu kibuga bw'oba ogenda okukola betuwandiika piece za art zino zetukola oteekeddwa okuresonatinga ne audience yo olina ogimanya because yeeyo gy'otundamu ekikyo works wo. So Kato yatuyambako okumanya nti ekibuga kyagala works what and was so resourceful. Biseera ebisinga nga tukayana nnyo yeegomanga nnyo Alex mukulu ng'agamba bwe tuba tukola tulina okuteeka mu muntu ebyenjawulo mu mizannyo gyaffe okitegeera tuteekemu ebyenjawulo abantu kwe banaatumanyira. So that was Kato Lubwama. Incident yennyumye ennyo twali tuzannya omuzannyo baguyita Maswanku olwo tuli ku top tuzannya emizannyo mingi nnyo kakati nga buli muzannyo tuteekeddwa okuleetayo ekintu ekiri unique kye bataalaba luli ekyenjawulo ekipya mukomyewo tuzannya emizannyo myezi 6. So olina okukola omuzannyo nga gugenda kusustaininga audience for 6 months nga n'oli adda najja n'agulaba n'agunyumirwa olaba twalina n'ekita ekipande munda ekisookerwako mbu bw'oba ozze tonyumya muzannyo ekoze emizannyo gino abantu bagiddangamu nnyo kati bw'oba gwe wagulaba kati n'onyumiza oli otta illusion ya munnaffe agenda okulaba omuzannyo. So Katonga ngamba John ndi musizi wa bifaananyi ye contribution yange najja nayo stage na biki craft twagala mpologoma ku stage gye eveeyo empologoma bweti agamba mwami kati empologoma tugenda gidde tugenda kugireeta tuti gwe wagenda n'osoma art zo gw'obimanyi oba ogiteekako obupiira oba biki
Nimga empologoma tejja kusoboka. Naye kale omwali amanya gye yali asula eyo ewuwe nga ku lubalaza kuliko engo gye baabumba ya sculpture. Kanagamba bebeganye gende wandagire ojeyo engo wetikke ogirete ku stage engo bagibumba minti ezituwa omukulu ayagala tugirete ku stage. Okay, so nakuwa challenge to create something. Kati n'omusoma n'ogamba omusajja ono ayagala something unique. So what can we do okusobola okukigusa ku stage ekiri applicable? So ne tuyiiya ne tuteekamu akagoma kaba mu bbanga ne kagwa kubanga ako kangu osiba ka black string audience eri batekalaba so bw'okaleeta n'okaddangulinga bw'oti audience eraba nti akagoma kabuuka kokka so ne supernatural powers. Then ne tuteekamu n'emisota. So he used to push you to create because ye muntu ayagala ekintu ekitalabikanga bulijjo ekyenjawulo era ndowooza ye ate yonna gwe tubadde tulaba ebiseera bibyo. Njagala tutunulire Honorable Katolu Bwama, student wa art e Makerere wa MDD e Makerere. Njagala otunnyonnyole as a student of art yagenda n'asoma art and at the same time someone naturally talented. Ebintu ebyo byatambula bityo okubanga tufuna the best out of him. Kato bamutwala e Makerere nga balabye talent gy'alina. Naye nga talina qualification egenda Makerere. By then waliwo Professor Mbowe yali head wa department. Ngalaba abaana abo abazannya emizannyo. Theatre was big. Kati nga Professor Mbowe agamba bwe tunaaleka abo abaana ne bagenda bazannya theatre oyo nga tetubaleeseeko kubugumizibwako kubalaga ngiyite ntya side ya academics mu art kijja kuba tetusize ensigo mu industry yaffe nti revolution ya Professor Mbowe ye Makerere okutwala bakato ba Abe ba Mariam abantu bangi bya Philip Luswata ba Bobby Wine baani abo bonna okugenda. That's the fruits we are reaping today as mu industry yaffe. So it was the natural talent ye bamulabamu kato eyamusobozesa okugenda okutuula ku mmeeza n'abayivu. Gwe mukulaba okuko okuba nti ali naturally talented nti n'endabika ye n'ekikula kye byonna byali artistic. Buli kimu he's a multi-talented boy. Akuba ebikonde boxer asamba omupiira bw'asamba omupiira ogamba oba gwasigale ku ogwo ayimba acomposing ennyimba azanya comedy when it comes to villains serious characters ezo zaffe zideka busa togenda naye you can't compete with Kato because he's natural nti bwajjayo eriiso ng'agenda okukusalako obulago gwe John ne bw'olirikanula otya ng'ogenda okusala obulago bwa Ibra that's your acting you cannot tosobola kugira yalina zina and the energy and the facials. Kato was a gift to us. Kyova olaba nze nanyiga nnyo bwe bamutwala mu byobufuzi. We lost everything. We lost. Nti tuyina okumanya mu nsi nti gwe Katonda yakutonda kukolewa kino kwe kuyitibwako and you must stay true to that for the sake of the children and the children's children. Extra digest mugoba nsonga kwe tuli Sankago Shipping Company bali ku Arua Park wabulanga basaabaze mali abasubuzi okuva China paka mu ggwanga Uganda oba e Kampala babayise ba Sankago Shipping Company bekwate buli kimu kitambule bulungi. Tulina yanko John Ssegawa tutunuulira obulamu bwa Katolu Bwama. Okusoma kuno kugende Makerere n'asoma nga kotadde n'okubeera talented. Mukulaba okukogwe kyamuyamba kitya? Kyamuyamba at what extent? Kyamuyamba okuyiga okufumiitiriza ng'awandiika ebintu bye. That is good. Nti bwe yava e Makerere n'atandika okuwandiika Kato yawandiika emizannyo bannange simanyi watuliddamu gizannyo okuba egimu gyali mikambwe nnyo nga naawe agulaba mu audience oddukamu. Waliwo omuzannyo I don't remember the title
naye alina omusajja oyo bamu magombo oyo Haji Ssemakula oyo ng'azannya nga kikoofiira nga balina faamu nga abafaamu bakooye abakozi bakooye ne baddira faamu maneja oyo ne bamupakira mu lyato okumuzzaayo ewaabwe alina ekikoofiira mulaba twali mu theatre ne headmaster bamuyita Ssemakula wa Kisubi schools mumanyi mwami Ssemakula mwami Ssemakula nangamba John omanyi tuve mu theatre wabairawo omuntu n'alaba nga naffe twalabye kato byazanyi jazaayo abantu naffe bajja tutwaliramu babayola lumu mwenna omulabi n'ali ku omuzannyo ogwo gwali gwa mwaka ki egyo emyaka gya 2000 zaawaawo okukowayo kwali okujjawo nga bibatamye nga ne theatre yaffe etandise okukka kati obusungu butandise okujja ebintu bitandise okugootaana awo tutandise okukola emizannyo mutandise okukonera ddala ku nsoloboto ebintu bitandise okwonooneka yona society ogiraba ng'ebintu bigenderera ffe ebintu twabiraba nga bigenderera ne tubizannyamu emizannyo nga tulowooza nti abantu banaawulira oyo yali bavuka bannampulira zibi kato yazannyanga emizannyo ne tudduka mu theatre so Makeere oyo yamuyamba nnyo okufumiitiriza omanyi bw'oba owandiika olugero lwo owandiika script yo ogifuula otya interesting omuntu alaba aleme kubuukako ku kigaali kyo omukuumira okwo paka olina omubeezaako ku kigaali ekyo paka bw'omaliriza olugero kubanga bw'anaabuukako ayinza okufuna obubi bw'anaabuukirako along the way ajja kufuna bubi so olina okukola obukodyokodyo asigale ku buteeramu obuyimba obumusikiriza naddayo n'okola otya ze noleeta kalaavu sitoola akamubangula naye nga gwe ekinyusi wakipakeginze eno mabega agenda okugirira eno gye wasembedde ng'alabye omusajja yatugambye tugenda kuzannya ku laavu kumba omusajja byebyagweredde aleese nga batika kikoofiira bamuzaayo ewaabwe so that is the development of a brain with education. Talent is there, but you must nurture the talent by using ebiriwo ng'ebirabwako nga education n'ebirala. What are those special moments, the funny moments, moments of joy and happiness z'omujjukirako? Moments of joy and happiness ziri distant kubanga ziri myaka mingi tugenze Bulaaya eyo na biki ebyo obulamu we had a lot of fun but mu koosi yaffe ey'okugenda maaso twafuna obutakkaanya ne twawukana kati twamala emyaka mingi nnyo apart you and him me and him twamala emyaka mingi nnyo nga tetweyagala yes kati bino ebiseera byagendedde mu byobufuzi gye yabeereranga n'ebyo kwegamba nga tuli distant nga we are trying to reconnect to connect the lost understanding gye twalina naye the lost love the lost dream which I talked about the other day nga we are trying to reconnect but there is one funny day moment gye nsobola okujjukira after long nga tumaze okuyomba after 10 years of fighting kati nga tuzeemu nga tuzannya omuzannyo bagwetanga kijomain backstage awo manyi ffe twapateninga nga nnyo ne Kato nga tuzannya nkujjayo emabega waliwe nakugambidde nti ffe twekolamu akakundi kaffe ng'era emizannyo gino bwe giba gijja tugezaako okwewa nearer to each other nga nze villain oba nzanga mutulugunya like that because we had created something so era ne bwe twali ku muzannyo ogwo nga tugezaako okuzannya ffenna so nga tubeera backstage eyo luusi tutabulatabula obuntu bwaffe obw'okunywa gwe bw'otakkirizibwa nga Ibra n'abalala bangi bangi siri bwongo
tuzanya omuzanyi nze buli omu alina wateeka wakola ka station ke hanga zo costume zo na biki kyayi biki byonna kabanga ka mini wardrobe ne buli omu watuula kati nina ensonda yange mini wardrobe yange ngitadde kati ntabula kakyayi kange nkateekamu ebitamiiza kati woyitira okuyingira ogenda ku stage ndowooza bwe yakalaba awo ku kameeza kange kato nga kali attracting kakyayi kange nga lwagenda ku stage ng'akabbirira ng'anywayo ng'agenda ku stage kati tuba tuli backstage bali ku stage mwami Kibuuka nga agamba Katongo atandise okwogera ebigambo ebitali ku script kumbe yeeruuze Katongo atandise okwogera ebigambo ebitali ku script hawe mula akolaki tuva backstage tunga Kato obadde otya musajja koye kati kivaayo ku stage kyesesaaseesa omanyi kiribeere fane ng'ensonyi zikikutte atunaga Kato obadde otya layini z'oyogera si zeezo what happened naga nange seetegeera nange seetegeera ndi awo mpulira dize sibitegeera akati nga bambuuza oba olina ky'onywedde n'agamba anywedde kyayi wa John nebaga kumbe yali akolezezza omuti liquid foam akolereza omuliro gwatasobola yoyo no bawulowo. So he was just a good fellow. I was very ambitious, who lifted our spirits every other day backstage, who was controversial, who stood by his opinion. Uncle John, njagala tutunulire the fallout. You falling out with omulongo Katolu Bwama. Kyajja kitya era along the way that fallout otunnyonnyole how deep was it era mwafiirwa at what extent in terms of monetary value kuba nti mwafalling out ate nga mwali mutandise bulungi nnyo nga buli kimu kitambula bulungi akusuutinga omusuutinga mwetegeera akutegeera. Fallout tebeera instant. Kijja kikula nga kyezimba gradually. One, nze nkirowoozaako ku rapid success. Twakula mangu nga tukyali baana bato mu birowoozo. So kubanga we nagambye nti from 94 when we started with the struggles nga twawandiisa akatabo 94-95 twabonaabona nnyo. Okay, ogenda okupikinga mu 96 awo ba abe bakato batandise okugenda ku radio CBS awo tufunye cloud, tufunye air, tufunye wetusobola okulangira ebintu byaffe okutandika okuzanya emizannyo nga ginsiitaano ginyonta okufuna abantu okujja tulaba. So we had struggled a lot those 2 years. So we tugenda okufuna peak yaffe batandise okugenda okukola obulamu butandika okujja nga tetumanyi nti within the next 2 years tugenda kubeera abantu ab'ensonga, abantu ab'ettabu mu ggwanga. So tugenda obutakanya bubeeramu obutonotono obwo kino kiri like any other business. Kino ekibiina bikiyiga etandise okutuyingirako. But for me, I attribute that to the success gye twafuna amangu ne sente zajja mangu. Kubanga senga tetwabirina nga twasigala nga tukyagenda ku peesa eri twandibadde tusobola okwaccommodatinga naye bwe twatuukirawo nga muganga tewali nga buli omu alaba tewakyali akyeguya munne nga tuhitinze nti bakola emizannyo bagenze ku CBS efuuse y'amaanyi nnyo wano nga waliwo omusajja bamuyita Mulindwa Muwonge Mukama Katonda amulamuze waliwo omusajja asoma ebirango bamuyita Saalongo John endoza passing on aliwo abati abakola ku CBS Shanks banyamu. So ne wajjawo debate eri fundamento yali ku ttaka mu Buganda.
it was land issue nga ya debate ya maanyi nnyo. Jukira Museveni ajja kati eggwanga lino ligenda reformingibwa mpola mpola. It was a process, constitution bashapinga institutions. Kati debate yaliwo at the particular time kibba ttaka n'Abaganda okuuma ettaka lyabwe nga tukola omuzannyo baguyita pereketia. Pereketia nga kuzannya ku byattaka Bamulindwa bazze. Made in Sereko was big time. Made in Sereko yali star wanno for kuyimirira ku stage ne Made in Sereko kuzanya pereketia Bamulindwa Mwonge nga tuwangudde. Because now nga tuzze ku table of men tuzanya omuzanyo pereketia. Ibra twafuna sente nyingi nnyo. Wow, good. Ibra we are young. Buli omu nga star mu kiti kye naffe abaali abatono ne bitusitula tutandika okubeera baddalingi b'abantu ne mutuula ku mmeeza y'abalangira. Akati abo be bajja okutwegattamu ne tufuna alliances n'emikwano emirala. Nze ndowooza okwawukana kwaffe kutandikira awo because twayingizaamu abantu abalala abataali ku mugendo gwaffe nga twambuka because success eri ebakimye enoonye ekyo ne tuyingiramu. Kati awo kwogera ku munno buteesigaŋŋana biki ne tugenda nga twenokolayo mpola mpola nga twekoona mpola mpola mu lugendo lwaffe. Mutandise okukola obukundi. Tutandise okukola obukundi owagundi. Kakati naawe ogenda okulaba n'enkula yaffe development yaffe ng'abantu eri private. Their private social life. Okay. Sagala biddamu ebya relationship zaffe ne bamaama b'abaana because buli biddamu otussa abantu ebitali birungi. So we had our issues ziri private. Okay. Nezolwokuba unfortunately issues ezo ezaffe ezali private ng'ate tukola wamu. Same place, same people. Ate nga mmwe mulina relationship eyammwe love relationship etawa eyammwe nga bwe mugiriko. Reasons for and against we can always debate. Me, Mariam and Wanyan, we can always debate what happened there, but that was there. Kati ekyo nakyo ne kijja kyegatta mu mbeera yali etandise okusajjuka mu kibiina nekikolanga catalyst. Kati awo ne kireeta okwawukana mu bibiina. Jukira Mariam yajjanga owa Diamonds Ensemble kati yali attached ku John. Kati eri bafiiringa John atutte omuntu waffe. Kati balinga abafiiriddwako omuntu amaanyi tegakyawera bulungi nnyo. Okitegeera kakati awo obuzibu obuliwo ebibiina bino ebyali byegatta nga ne bitandika okuddayo kujjukira nti abaali abawamu kati we are losing. If Mariam goes to AfriTalent then Diamonds olumutandika okumanya nti ono bw'avaawo lino ddibu ddene naye ng'ate kyongedde okusajjuka. Kati ne tutandikwa ekibiina ne kitandika okwekutulamu within. Abawagirira side eno abawagirira eno twamenyeka mpola mpola twava wansi nga tugenda tukutukamu nga tuli mu kibiina naye nga tobuuza munno. Nga mukolera wamu stage yemu muli mu muzannyo gwe gumu. Ekimanyi yo tebimanyi ebyokukyankalanya kwamu. Bo baagala execution. Okay. Not until twagenda okulaba nga tekikyali tenable. Nga muli omuntu abimba awulira nga ajjudde ayagala kwabika. Mugenda ku stage ng'omuntu omutunira buti naye nga backstage temwogeraganya. But you have to perform. So it wasn't tenable. Okutuusa basalawo nti bannange tubite buli omu agende ekkubo lye, buli omu agende gy'agenda. Ne tugamba abaana gw'olagawa. Abagenda ewakati omugende abasigala ne wano musigale. So we had that. Abagenda ne bagenda abasigala ne basigala nti it was so bad nti
twabera emyezi kumpi myaka ng'ebiri ku Batval nga bakyanoonya bagenda okugenda ng'emyezi 6 ya Diamonds Ensemble emyezi 6 gya Free Talent emwayawulamu kalenda twayawulamu kalenda nga tetukyasobola genda ku stage ffenna omulundi gumu naye ng'ate ekizimbe tuki-owninga ffenna omulundi gumu mukitegeera okutuusa kati bwe yagenda n'ayogera n'abagagga be n'akola Cooper Theatre wansi eri ne bagenda nga ku paaka enkadde kakati awo ne zaabika emipiira ne mubbinkana kwennyini teri ayogera namu ne teri abuuza muyitako ku street teri ayogera namu bwe bafanga tebajjanga ne banziika mwalayira n'okutuuka eyo wange talinnyangayo ebyo ebirayiro byatuuka paka eyo oyo omusajja oyo saagala kumulaba saagala kumanya waayita wano nze mpita eri okay it was so bad kati jjukira Wanyana yagenda ne Kato n'amabaana ali eri okitegeera temwogera because any mention of esobola okusajjula ate ekibaye ekintu kimuzimbidde nga mwewala ebigambo ebyo okusajjuka so ne tubeera mu environment wetyo kati amaanyi ne gakendeera both sides. Extra digest mugoba nsonga Ibrahim Kasage manya gange tuli ne Uncle John Ssegawa muwandiisi wa mizannyo director w'emizannyo muzannyi wa mizannyo is a father is a businessman ate ng'era the same time ayina amataffaali ku art industry be it music be it theatre so tulina olunaku olwaleero tutunulira ensonga mpitirivu nnyo emboozi yange naye ebeera ya muzinzi nnyo era ebeera egattako nnyo. That's why you see nti after a while musalaasala clip ezo ne zikomawo si mu bubi mu bulungi ku lw'ebyo ebintu ebimuvaamu ebigattako ku nsi yaffe Uganda ne art okutwaliza awamu ebintu ebyo tosobola byawula mu muntu buli muntu omulimu gwakola tosobola gumujjamu n'ensi ye oba eddiini lye oba eggwanga lye. Uncle John njagala tutunulire in terms of money monetary rift eno okwawukana kuno gwenga kati omuntu njagala kati gwe weetunulemu gwenga gwe you do checks and balances you audit yourself how much just roughly did you lose mu kwawukana awo in terms of money in terms of money. We lost a dream. We lost everything. We lost our identity. We lost our youth because you can never pick it up again. Yeah. There were days, those days when we were more energetic, young. Yeah. Because we were 23, I was 23. Okay, when we started. Up to when you get to 30, there you have created ozimbye foundation kwe mugenda okutambulira. Okay, so eno yonna kutoba at 30 umutekedde okubanga mina foundation egenda okubajjawo okuba populate kwa olwokola omusingi omulungi kwolya kwoyimirira kwowangaalira twagukola omugumu ne tukoma mu musingi bino byonna byetulira tugezaako buli omusingi gwe twakola afunyeko ensonda gyazimba nawe yewogomaawo weyekutte bwati nti ffe twafiirwa buli kintu kyonna tekiriddawo ati yafiirwa toliddamu kufuna abaana bali energetic nga ffe bataano abalina obwongo bali dedicated abawamba audience ne bagikumatiza audience nebaagala ffe yatwagala nenkyaleero ekyatwagala nenkyaleero audience weeyogera ku mboozi etwade twogerako beeyawulamu amawanyana n'abandagire nti enkyaleero bw'okyogerako obusungu bukomawo eri. That is the foundation we laid. Nabagambye nti ffe twali tugenda kufuna loan okola film village mu Greenland Bank nga buli kintu tukirina ekituweesa ssente ezo. Loan yali ya ssente meka?
loan yali egenda kubeera ya miliyoni nga 35 by then too much money a lot. Yeah. Zigula plot wali nabaganyi twali tugenda gula plot ku Lubaga Road. Olaba ng'okkirira woti ng'ogenda okutuuka ku Shell. Opposite waliwo baba China, waliwo ne kola spare. That ekibangiriza ekyo. Prime land mu kibuga twakivisitingako ne tugenda w'omukulu bamuyitanga Liddirubowa nannyiniwo ne tuuka n'ewaka mu nnyumba n'atugamba tayagala kiwa bantu balala, ayagala kiwa ffe to develop Buganda. Kubanga twazannya omuzannyo kwata ku ttaka ekibattaka pereketya. Musajja n'atulaba, Kabaka n'asiima omuzannyo ne tugutwala e Bulaaya ne tuguzannya mu Royal Theatre okulaga bannayuganda abaliriko ebiseera bye balina ssente. So we were there nga tutandise. Mukitegeera byafa byonna the dream biri mu musingi. Kati omusingi ge gaali amaanyi ge tulina kati. Ebirala bye twali tulina okuteekako bye twaluzenga. Uncle John, kati ninyo tuddeko wali kati ninyo ku ssente zino ze mwali mugenda okwewola mu banka. Ki ekyabalemesa okwewola ssente zino? Ekyatulemesa okwewola ssente ezo, one, Greenland netandika okufuna ebizibu ne bagiggalawo mu process eyo. Process twali tugitambuza. Nga tubuzaayo obuntu butono nnyo nga bw'ogoba paperwork. Omanyi ogoba paperwork wa looni tekikutwalira lunaku lumu. Ebya looni obimanyi. Kyabbanga. Yes. Empapula ziri tetwalina zi assets. Omukono guno ona kino ani garanta ngenze ewa Mzee Damiano mu kyalo. Mugambye ampe ku byapa by'ayina ng'emisingo. Alijjukira taata yita byagala ebyo nga yabikugaana. Nga yagamba yo future tugirina, yo future ogirina. Oyinza otya okuva mu bintu by'olina wano n'oddeyo ku kibuga okumala ebiseera. Okitegeera, so to convince somebody naye n'omugamba kubanga ye banka businessman yali akola emirimu gye akonvinsinge ne babanka batuwe ssente ffe tukusobole okukwesitula. So it was a process. Unfortunately mu process eyo obutali bwesigwa buli bwe bwali butandise okugyamu yes, olwokuba kati mina bigger picture nga tomugamba kato wadde waliwo obusungu naye tusooke tugende tugobe ku ttaka lino naye tusooke tugende tukole kino. So ebyo byonna byajjira mu kiseera kyekimu ne Greenland we bagiggalira paperwork waffe wonna na buli kintu kyonna trust obudde ne bufa. Yes, obudde ne bufa nga tetukyalina. So kuddayo process eyo mwami Lubowa agamba ssente ziri luddawa muzireete ettaka bagenda dditwala nga naye alwala budde obulamu bumuggwako afuna n'ebyetaaga ebirala and then we lost out each and everything. Okay? Kati buli omu nadda ku lulwe ne tuddamu kwezimba buto ne tuddamu kuzimba baana bato bamemba bapya tufunira ba Patrick abo baani batandika okujja ne tuddayo ate okusitula ekintu buto. Bo basitula ekyabwe nga bwe bagenda naffe tusitula ekyabwe nga bwe bagenda. But Katari eri akola n'amaanyi akozimba zi theatre naffe tuli eno tukola n'amaanyi nejjukiraga amaanyi gaali gawamu. Uncle John, you want to tell the world or the public that had you secured that loan successfully, walibaddewo kyawo by now? Wandibaddewo theatre. Mwali mplanning to take out theatre. Walibaddewo hostels z'abaana mwe basula. Because ekyo kizibu nnyo ky'abaana baffe be tukozesa. Jjukira nti theatre taleeta nnyo ssente za muzinzi. Twandibadde tuteekawo ebintu ebirala nga basobola okukolamu business nga salons nga basobola okuyiiya busustaining emirimu gya theatre, restaurants, recreation, children's park okusobola okusustaininga bammembers baffe. Kubanga ffe omulimu ogwaffe gwa kusitula na kugunjula. Abamemba tubayisaamu ne tubatwala mu masomero. Oyo bw'ayitamu n'omuleka naye n'agenda n'acontributinga ku nsi tosobola kubeera n'aba permanent members. Oli musomesa bayitamu. That was our dream. Nga bagenda nti kasita obanguddwa Free Diamond ogenda n'ebirungi ne gifts zaffe ze tukuwadde ng'ogenda nazo. Era tulina abaana bangi nnyo abayise mu mikono gyaffe abatwenyumirizaamu bali eyo all over the world. Obeera ng'oyita omujwe naga Uncle John wantendekako wankozesa kino, Uncle John kino na kino, oba oli awo n'akuweereza essente from nowhere yagamba Uncle John weebale wankolera kino. You do not remember anybody naye ye nga akujjukira. So that was our dream.
okwawukana kwammwe kuno obutakkaanya okwerumaaluma ebyajjawo byatta ekirooto kyenkyakaabira n'enkyaya leero nti bwe tumala okukkiriziganya nakinyumiza ku theatre nga nkungubagira kato emyaka egyo tutabuse ebintu bigootaanye tekinologi ajja tulina omwogerako ibura nti tekinologi akontributinze kinene nnyo ku ebintu byaffe okubikendeezaako amaanyi ge birina kiri kyewambuuzizza nti omuntu abeera n'essimu enacreatinga buli kintu kyonna bwe kyewacreatingiranga emyezi 6 omuntu akimalira ku ssimu okwo mu dakiika 5 n'akiteekayo nekifuna views empitirivu gw'oli eri obonaabona n'emyezi 6 okitegeera so ne tuddamu self-telo nejja erese big deal eyagala tu advertising nayo netugatta sente ezo sente zemponinga abantu nti muleme kwegatta olw'essente olw'ebyenfuna nga mwe temunnaba kukkiriziganya muli mitima gyammwe emitima teginnakkaanya naye obwetaavu bwa sente bubagasse ekibokisi ky'essente ne kitugatta ne batuwa ekibokisi kya ssente Idris Lukwago self-telo ne tuddamu ne kato abaali batabuse we just came and say hi tetwatuula kugonjoola byayita tuddeyo tusitule ekintu kyaffe tuddeyo ne master plan we were plastic friends olwa ssente we were plastic friends we were forced to be friends so we had to work our way back I had to work I don't say we and me and Kato because this is my story and him I had to work my way back to Kato to trust me. It was a process. Gwendayo n'omubuuza Paulo kino na biki. Unfortunately, nga tukyali mu process ey'okwekuŋŋaanya twesitule. John tuzimbe bino tukole films home waffe ekyatulema kati buli omu asobola okikola ku ewuwe waka mufo ky'okwebaka mu nnyumba yo zimbawo kino ne tutandika. Bandi wagoni gye yamujja egenda mu byobufuzi simanyi solida vuze solida truth and justice alwanira bamukubidde tiyaga simanya ku ntaana ya kayiira atandise okubeera activist yogayoga ng'ayingidde parliament honorable n'agenda ne creativity yonna nze saakikkiriza and that period yonna ne tuddayo ku zero because namwegayira toyingira mu bintu ebyo kato buli kintu kyonna kigenda kufa because nze nga potential ya kato ngimanyi ika kato tugenda kuluzinga ne mugamba okiba kyetaagisa nze nkudi campaigning ngenda abantu mbagambe tikatuba naite mu muwakalulu era nga buli wenfuna ngamba kato tajjeyo nedda mugenda kumutegeera mugenda kumuyisaamu amaaso mugenda mufuula kyakuzanyisa ffe nga ate ffe tulinamu purpose kubanga era ne bwe yagendayo tewali kye yacontributing anti kikino ne batandika okuddaawo kumwogerako mbu yagambye nzize kulya but really is Kato all about kulya? No. Kato is bigger than kulya and everything because he's resourceful musajja mugezi musajja artist director okitegeera emyaka egyo gyonna negifa okay negigenda parliament naddamu neyesimbawo n'atawangula n'abeera very frustrated nze ndowooza n'embeera eno gye tusembye okulaba mu Kato it was about rejection rejection is bad kati Kato amaanyi ge gonna yagateeka mu Lubaga South yabawa omutima n'obudde bwe ekitegeera ebintu bye byonna byonoonese ze theatre bazitutte ewaka yali azimba tebikyagenda mu maaso kubanga akutte sente azitadde mu TV eganye okukola olina okuzzaayo eri abalonzi kakati ate ne bamurejectinga n'anyiiga Kato ng'omuntu kwegamba n'afuna obulamu obulala oba okuvuma abantu muli basirusiru n'atandika okugenda nga ayagala kulya bulamu bwe ndowooza n'obulwadde bwe bwajjira nti n'abeera frustrated ndowooza n'alaba abantu n'alaba emitima omanyi bw'olwala bw'olaba emitima gy'abantu olaba kkala z'abantu entuufu ndowooza mu process eyo kubanga yalwa nnyo ku kitanda ndowooza abaali mikwano gye n'atandika otulaba emitima gyaffe emituufu oba emibi kati ne kimweyongera okukyayira ddala abantu
kyova omulabanga ebiseera bye byasembayo ng'atandise n'okumenya mbuze mu nsi ninamu abantu 5 Ibra kasita otandika okuzirowinga ku bantu n'obabala n'obabala then wateeka okubeera frustration otandise okubeera frustrated. I think Kato was frustrated and thinking that he's rejected, but nze nga mugamba tuddeyo tukole ebintu ebyaffe because ebyaffe obeera lona. You don't need the people. It is your works to lead you to people. Yeah, works zo ezikutunda. Kati John Ssegawa tebamumanya abantu abasinga. N'ebintu byoga yakola kino. So nze kye nali mugamba step back. You have to step back at a particular time in life. To step back, reflect, mujja neyo gy'obadde otambula, and then reset. Because there are phases in life, Ibra. There are phases, and they are told, we call them generations. When you get 30, that's another phase. You have to power yourself to go through the 10 years to 40. To 40, bagamba, if you are a full, 40, full forever. So you have to, power bank, you take it down, charging the at 40, so that they propelling to the 50. And then when you get to our state, the 50, then you have to maneuver. You use the resources and experience of power bank charging for the 52. Okay, so you have to take a step back, reflect on your journey, and then plan accordingly. So that's what I was asking my brother. Let's sit back. Iranga tandi sokomao. To sharing, when was that first moment you remember ngogezako the first day you called him or you met him ne mutula n'omusigire ekifaananyi ekyo? Kino ekyasembyeyo, it was a sad moment and it just happened like that because bwe yagenda okuddayo okwesimbawo era ne ngamba Katumia, I'm not into that. You are sick now. Why do you go do that? Why don't you sit? Baveeka berubaga. Tulina kyobanoonyako bamumye kaadi sima nupu ekoze nga leave ebintu byansi ffe tudde tukole emirimu gyaffe. Unfortunately awo yalwalira biki agiri ku kitanda nga tetwogera era ne ku kitanda saagenda mulaba Kato mulwadde nga ntya ogendayo ngendayo ntya nga tetwamendinze nga ate nze namugamba ebya parliament bifu ne mudi campaigning nga tulinga abewalana. Okay, process mpanvu ne musanga kati awo era mu lutalo olwo mwawona ne wajjawo olutalo lwa federation eri olujjukira Ibra letwalimu olutalo olwo lwaliko ku Royal Theatre ne ku National Theatre olutalo olwo lujjukira lwati tugenda ne munyonyi eyo lujjukira ku jahazi nali wakati bwe kakati nga bana abaana ab'omulembe guno batandise abekyasa kye2,000 batandise obutategeera federation ya kyasa kiri. Kati federation y'ekyasa kiri ng'erimu abantu bange benkuze nabo, mulimu Mariam, mulimu Mwami Kibuuka, mulimu Mwami Senkubuge, to yennyini yalimu, Mayinja yalimu, era omubaka Lutaaya yeekyanga nnyo ku National Theatre awo. Kati yali ambadde puluneke ng'esibire eno bweti nga tasana bulungi naye neekyanga gye yeekyanga nagamba Nakakuuto bamugjewo ne ngamba Mariam bano abaana temukyasobola kgenda kuki ku wavelength yemu bakyalina amaanyi mubateere kifederation kyabwe bafafaagane nakyo mwemubeere emabega wankyo ne bagaana nenga ngenda kubayeekera okitegeera to save them because eno speed abaana baleero kwe batambulira ffe tetugisobola okitegeera kakati mu kubalwanyisa ate ne tuddamu feeza endala y'okulwanagana ne Kato because nze natwala head on kakati bali ne bagamba Kato naganza omuntu ne bagamba omuntu yekka asobola head on ne John Kato nezidde okunywa ne tugenda ku bya federation paka bwe nagibasuuza n'obakunkumula omukono mu kibya mwagiteekawo mu bukyamu mugiveemu ngenda kubavumisa bwereere nga bwe ngamba abaleero ekintu kyonna bw'oli kikolera mu buli kyamu tekiri wangaala. There are proper ways of doing things. We must go back to the drawing board and find those ways of doing things. Tuleme kola ad hoc byakimpatiira byakivanduro byakifuba so we fade out. Now
kata bamutwala omulongoosa bamubika kyali kibi nnyo bwemamubika nali nshootinga honorables ku gavana wamwami Lubega amawire gayitingana nenkubira Abe ngamba Abe bino bituufu ebya muganda wange tya nange sinnamanya bulungi but let me fortunately mutabani wange ne mutani wa Katu simanyi gye beesanga ne bafuuka ba mukwano nnyo abannamaddala tight buddies. That is good. Okay, nga bo boogera abaana boogera niffe nga abakulu teboogera nga bajja nanyumiza byonna everything ng'ebikwate wa Kato mbifuna through my boy. Now nga mugamba Sean omanyi tujja swala call your friend Conrad. Conrad ndi Conrad daddy ayagala kwogerako naki na muganda we we call in Turkey the hospital Conrad picks na papa nga ali mu ICU. We had to wait for 3 days. Fortunately ajja n'atukubira and ninjogera ne Kato for I don't know how many years ku simu ebyaffe ebya Sseruganda si ebyokuyomba ng'aba Sseruganda obulamu biki dreams owuliro otya amaanyi ogalina abasawo bagamba ki ngenda kudda. That was the beginning of our sitting back. Ngenda kudda tukole kino nembwa Kato tewali buzibu jangu tukole tugenda kuwangula tugenda kudda tuwangule kubanga formula tugifunye kati tugifunye ate n'ensi ekuze n'ensi ezese technology fe gye twabeerera DSTV tezaaliyo nga tugenda kwegayirira mmwe bayini TV okutuwa ka space ne kati UTV Radio Uganda ba Idris Lukwaga batuwadde ku busente tetwalina icyuma machines zino nga tumulimu kupangisa but God has been good to us ebyuma twandise bifuna we are picking ourselves tuddamu okwesitula buto okitegedde olunaku olulungi luno luzze. So that's the fight gye tubaddemu. Okay, unfortunately nga buli muntu ali busy era kino njagala nnyo okukyogerako Ibra obwa busy tebugwawo Ibra tebusobola tukole buuza ku munno Ibra tobeere eyo nti John namala omujjako interview for 6 months say hi. Just send a kate mukuru John you to say hi Ibro you to checking ku bantu let's check on people sajja yangamba busy kamalirize nina season gye mbali malize ya honorable 28 naye ate nga nina okudduka okugeddayo mu kyalo kuba n'ebyekyalo binneetaagisa bya muzeeyi family business kandi mugamba Paul omanyi ajjanga ku governor nga shootinga nanga njagala nako nampa ne character ye ya honorables kubanga ye honorable ate juga ne titling najitwaji discussingako naye honorables nga agenze mu gundi ate naye nga ayagala kutusa kiri ekya honorables tugirete character ye nga we yali no sense character so we are working on that okitegeera nga naye bwe tumuyamba okusitula naye addeyo ebintu ebigende ku television nga badde bamuwadde slot ku TV pa Magic Loco nga atandise naye okuddamu okukola ki okuzanya ave mugenda nga atambula simanya luseke simanya kino atuule wansi addemu okukola okwesitula okitegeera toseka Ibra nwanye nnyo nezintolokakako agezeeko okwesitula okitegedde so ne tubeera awo he came here like 2 weeks ago prior to death nga tushootinga wano alina ekiwala kyenkinda nti akyagala nkimuzanyira bulungi biki netunyumya wano yanneesibako njagala kujenjagala Katonda busy tushootinga ko katugwe naga I have to see you Katonda ajja shooting netugijjawo netunyumya ebyo netwogera pulaani mutudde mu studio zange na biki emizanyo gyaffe tugikayanidde mu clips nzina tijoni bwotokole guno ze ngenda gukola bwotokole guno tandika okugabana ku mizanyo gyaffe gye twakola emikadde kubanga tewali mulala agenda gikola. Mariam ali mu mbaga ze manyi Kato ayogera we Mariam ali mu mbaga ze tukwate ebintu byaffe okitegeera that's Paul gwano nemga tofaayo Paul ngenda kumaliza wano ngende mu kyalo nkomawo 2 weeks nina kyensetinga ndabi back I was in bed kiro saa 6 7 simakula nankubira nti zukuka
ontwale kata afudde ne mugamba okufa kutya nti afudde bankubi kitalo nnyo extra digest mugoba nsonga kwe tuli tukola ne Sankago Shipping Company ku Arrow Park basabaze mali from China to Kampala bekwate bishimishambule bulungi njagala tutunuulire tufiiriddwa abantu mu ggwanga Uganda it is very hard okukungubagira omuntu for 7 days mu ggwanga Uganda obaani tubadde n'ababadde bamusinga amaanyi n'erinnya naye tetusobodde kubakungubagira for all those days. Well, yakola ekiraamo n'agamba nti munzikanga after 7 days or after a week naye it has been the same routine okuva lwe yafa up olunaku lwe yaziikibwa. Bw'otunuulira abantu abaali ewaka wa Uncle Kato every day, bw'otunuulira abantu abajja ku National Theatre, bw'otunuulira namungi w'omuntu eyagenda enkozi kayabwe baali bangi nnyo. Kino kitegeeza ki erifa abakyali abalamu? Kitegeeza ki eri character, discipline and good work to the public? It was a unique and quite an experience. The 7 days. Kyamukisa mubi nnyo tetumanya kiki kye tuli. Mukama Katonda yandibadde asobola atuyamba n'atukubikubirirako ibula n'omanya kikyoli. Unfortunately abantu tebamanya kiki bali. Ate eba special moment and calling Katonda jakuwa eba the soul moment fwe tugiyita mu Bible. The soul to Paul moment. Anybody needs it in life just to understand and know value joina mbulamu. Unfortunately maybe Kato Paulo teyagifuna oba yagifuna n'atasoma n'ata readinga naye tunywererenga nnyo ku kuyitibwa kwaffe. Ibula okuyitibwako okulaba ng'okyali muto. Lwakuba bino ebyensi bigenda nebituwugula bye nagambye abaana bange abali mu entertainment abawala n'abalenzi side enduulu y'oku side eyo esobola obadde ogenda oti enduulu mu koona n'olowooza nti mpetera wano kumbe tonnatuusa kuweta n'ogenda n'enduulu eyo n'olowooza yeeyo ne bakuwa enduulu n'oggwerayo n'ogenda. Okay, tunywerere ku kuyitibwa kwaffe. Amaanyi ge twalabye n'okwagala kwa Kato kwava ku kuyitibwa kwe. Kato ne bannabyabufuzi bonna bazze na biki bamwagalako kuyitibwa kwe kuli okwasooka okwa theatre kubanga yalina feva y'abantu from day one. Bino byonna byazaakola n'avuma biki n'akola ki nga tebasobola kumunyiigira kubanga bamwagala from day one yaba impressing at first sight ng'eggumidde. Bino byonna nduulu biki side shows. Ntunywerere ku kuyitibwa kwaffe okulaba ng'okyalimu oli munnamawulire nywerera ku kuyitibwako. Mu kiti kyeyo jjojja okuweerebwa ekitiibwa. Walabe baziise Stuart Mutebi omunnamawulire wa radio. Kunywerera. Oli musambi wa mupiira nywerera. Oli muyimbi nywerera. Bw'oba oyagala kubeera munnabyabufuzi nywerera mu bukyayi bwo mu kwawulayawula abantu. Bannabyabufuzi bakola batya? Mu bukyayi n'okwawulayawula abantu. Oyinza okubeera munnabyabufuzi n'otayawulayawula mu bantu. Naaludde okiraba. Gwate ensonga yo n'ogiggusa otya okusobola okuwangula Ibula.
nze okusobola okukuwangula nina kukwogerera kukonjera yes kakati okwo kwawula kwantu gwoba kyewakugukamu nga gwe you are an expert mu kwawula yawula mu bantu genda maaso n'omulimu gwo era ababo be bajja okujja ku ssaawa envanyuma abaabala tebajja kujja kyosiga kyokola ki kyokungula the end justifies the means absolutely kyetwalabye wakato the means how jatya nakola erinnya eri lwakuba musanyusa w'abantu kuba yayogeranga ensonga ezirimu abantu ne bamwesiga abantu ne bamwagala ekitegeera n'abeera babayita batya n'abeera omutume w'abantu kati afudde mutume w'abantu teyafuna soul moment to reflect and sit back bw'ogifuna manya nze my life changed Ibra nina mumanya I was very reckless and whatever era abantu ennaku zino bambuuza John oli luddawo olupapula olumu Idris Lukwago gye yakolanga lwakukazangako City Casanova yes abaana abo yo olupapula lwaddawo olwo sibadde mu ggwanga ntambula nnyo ennaku nali nkola Desert Island Disc ne Flavia Tumusiimi nemuzikirira nga era netudamu netunyumya ebya Casanova namubuuza celebrated Casanova olupapula lwalaga ye yaŋŋamba nti alwagwa sorry bambi nga kati olaba okukonjera n'okuyisayisa mu bantu amaaso towetabeera na feva y'abantu so nafuna attack wano ne bajja ne bannumba bakyala kimpadde batamanya ŋŋamba neŋŋenda ku kitanda natuula ku kitanda nabeera ku kitanda wiiki ebbiri nalaba omukwano gw'abantu gwe bandaga neŋŋamba John I must sober up I must sober up I must change my image I must be a servant of the people now because they have given me everything kyova olaba nvaayo n'obusungu aba ne bagamba John ki for me I don't need anything the industry has given me much it has helped me nsomeseza abaana bange bagenze bayiseemu ekyo oli kisangawa ebintu byennina erinnya lyokka linkolereddwako obeera wali ne bagamba olya n'abalangira bwe batuula basika entebe prime minister asobola otuula wali ne bampa akatebe kumpi naye mbu John olwa kiki kyenkoze nekiki kyendi to me I think that is enough to me I think that is enough that has been given to me. Now it's time to give back to the people. Time to give back to my family because she has been with me all that long. Family yaba artist mbadde naye nkoziza okumbeeza wano. I'm here to give back. I'm here to provide whatever I have, the knowledge and everything. Mu kaweefube waffe w'okula n'okulaakulana n'okwezimba. At times we step on people's toes. Oh yes. Nga tugenderedde oba nga tetugenderedde. It is part of life. Wafunyeeko moment eyo n'ogamba nti kati honestly Honorable Katolu Bwama namungi w'omuntu yamukungubagidde naye kati nze nga Uncle John Ssegawa mu butuufu kanneetereezeemu si kulwanga Katonda ankoowolera wano ne ŋŋenda nga nanyiiza gundi ne gundi nga tansonye. Wafunyeeko moment eyo after all this? Of course. Nagifuna moment yasooka yankuba ennyo yali ya Isma. Isma All Access. RIP. Yes, Mukama Katonda amusonyiwe ebyamusobako. Era nali wano sitambula nnyo mbeera wakati was a Saturday I think evening. Buli awo ngezaako kulaba TV na biki ne ku ssimu yange. Ne ndaba status y'omwana. Ndowooza si bituufu kwekubira bakasuku biki ne baŋŋamba Isma afudde ate nga Isma nalina akwogerako naye ndowooza 2 days era naye nga nina script yenkoze ng'agenda kunkolera paati y'ababloggers jjukira Honorable Ziwantalo ng'ate ebiseera birimu byakubba mabaati kati ng'omuntu agenda okuŋŋambira ku babbi b'amabaati asobola obulungi nga ye yekka nga muwadde n'ekyokukola bwe tugenda okiyitamu and then they tell me Isma is dead. Sorry. Awo ne nkubira bamaama b'abaana ne bagamba mumanyi
bulijjo bangamba okola ekiraamo ngamba naye ku luno ngenda kikola bwe mba sijjukira bulungi date of birth z'abaana bambi muzimpeerezi nemukubira looya wange ngamba nfuulirawo something rough so isima nampisa bubi mba ndi awo ne Paulo n'afa kato wiiki eyo yampisa bubi nnyo naye kiri kye ngambye wali nti omuntu muwenga obudde ng'okyabulina bwe yajja wano kino na kino olw'okuba ogobeera busy na buli kintu we can never be busy forever we must find time for people so ekyo kikulu nnyo kati nentyamu nange kennyini nentandika okulowooza nti obudde bwaffe bukoze eki buweddeyo tubadde tukyali awo nga tukyakungubaga kato netufiirwa n'omanager wa Bat Valley ziwa oyo naye twatandika naye dda be bamu original members kati naye afudde abadde mpa speech jjo mu Kereziya Matiya Mulumba ekiro nga ngamba abaana mbu ziwa afudde talina kyalina enensi nga bye twalabye ewa Kato kubanga kati ziwa yafudde twali ziwa ne Kato kumpi kyekimu twabadde ewa Kato enkuyanja n'ekuyanja weeks naye kati ziwa yafudde famire y'emu yennyini nga tewannayita na nnaku bbiri mu Kereziya twabaddemu abantu nga 45 so ne ngamba abantu nti empeera yo gwe tosobola gimanya ate empeera yo togirowooza nti eribeera wala ne mu saakoozi zo eyinza okuba nga teri ku ggwe naye ggwe byokoze ne bigenda nga bikola ki nga biyamba ku bantu abaki ku bantu abalala so obeera n'ekyo kikubeeramu nolowooza nti enkya ngenda kino sikikoze kiri sikikoze kiri sikikoze naye in life you must be satisfied with your day to day life. Uncle John, wamaze okukola ekiraamo? Nakimaze ekyange. Tekyetaagamu nnongosereza zonna amendment somewhere somehow? Basic. Kubanga kinnalabye enensi etumalizaamu bwereere ne bw'okola ki ne bw'okola ki you are wasting a lot of time. Ba beneficiary wabawaddeko copy? Ba beneficiary abaana bange buli omu copy ye zijja batuukako mu biseera mu budde obutuufu? Mu budde obutuufu. Abantu bonna bwe bamaze okgenda nalemedde ogenda okuziika Kato nga sijja kubeera n'amaanyi ago ate nga saagala ku breakinga nnyo maaso ga cameras ne bagenda ne baziika ne ngenda mu mmotoka yange bwe bamaze nenzirayo ku ntaana ng'abantu bonna baweddewo nga tuliwo nze ne Honorable Nsereko ne mukwano gwange Hasani yabadde ankwatako ng'amaanyi sirina bulungi n'abavubuka aba funeral service n'abakoze ku ntaana about 8 ng'ensi yonna ekoze etya obusiraamu butusomesa ku moment eyo nga tetunnateeka ku baati ng'okyamulaba munda naye ng'ensi yonna egenze ne tusigalawo ne tuteekako ebbaati n'akatimba ne tutabula enkokoto ne tumumaliriza ne tusitula ebimuli ne tuteekako like ne tusigalawo abo nga 6 banna yeyo ensi kakati bw'ogaana gitegeera bw'otyo n'obeera kuno ku nsi ebyensi ne bikumalamu nze ndowooza oba ofaafaaganira bwereere emmotoka ennungi gy'ovuga gaalubindi ennyunzi z'oteekako essaawa ey'ebbeeyi ennyumba maashoni gy'ogenda okugira bagenda kukuyisaamu buyisa ogende. Sheyi Buyondo yabuulira ku kufa n'akuzirowinga ku last minute yakujja mu bitiibwa eri nakkirira n'akuzirowinga ku bwomu bwoti ng'osigadde bwomu kyova okunnyonnyola kati ne kino kye batugamba nti okolerere omulambo gwo ekyo ate nze nkiwakanya kubanga okukolerera omulambo ebyo byali bigambo bya Father Deogratius kiibi
ye pate egenda okubeerawo ng'ofudde ye pate egenda okubeerawo ng'ofudde gwe gy'oyagala. Nze I for one I'm not into that party mood. Ye Kato kye yali ayagala, because for me I think ekyo twalabye ewa Kato it does not reflect us ngaba artists. Abasinga bakyagadde nti artist omutuufu bwatyo balina okufuna send off naye ng'okikoleredde. Si buli omu, you're right. Kyekyo kibaga nti kolerera omulambo gwo naye ngezaako okukyusa because ekyo kolerera omulambo kyakukirabwako ne bakuwerekera ne bwe bakuwerekera emitima gyabwe gisigalayo gy'oli. Banedda kolerera emitima gy'abantu gisigale nga gikyakwogerako. Okwawukanako kuyoba okumufaanana gwe wataddemu ennaku mmeka mu kiraamo kyo? Nze njagala olunaku lwange nga lutuuse bantwale bansabire bemala okunsabira tukutwala mu kereziya mu kanisa mu kereziya yawa because ebintu kati byazzeemuko obuzibu yandibadde ya Christ the King wangyensabira. Omusomesa waayo muli naye bulungi mu bitabo bw'oba toliiwo ibula abaliwo babaleke bakole omulimu kubanga olulo luba luwedde. Kinabadde ngamba bano abakereziya Kato taliiwo yagenze kati ffe abaliwo mutuleke tukole olugundi olwo olutabaalo olwo ku lw'abantu n'abaana. That was my humble plea. Tinange ne binaaba ngenze ibula nja kuba siriiwo kuwa biragiro. Ebiragiro binandigambye nze bwe mumaliza bano mutwala kunsabira muntwale Mariam ngamba bulijjo muntwale mpumule nze temuntwala ebyo theatre simanya zaakoze zitya. No, that's not me. Oba toyagala bwagazi olwa state ya theatre of late? No. Even when the theatre was still booming, that was your... Because abantu tebamoninga gwe babaze mu party. Okay. Nze bandeke n'abantu bange abatono bamoningeko okugenda kwange. So si kujja kunkubirako party. Yes, I'm dead, I'm gone, period. Let the few be mattering abandi ku mutima bajje bagambe nti he was a good man, period. That's all I want. Ekintu kya speech zino eziyitirira mu kufiirwa wakitaddemukko mu kiraamo kyo? The end justifies the means. Nakyogedde. Era n'ennyumba nnyo ne muwala wange Eshira Gashumba. Nalabye ng'omwanukula n'omugamba abeere nnyeeri. Byategeera byeke. Muwala wange ali ku university ya Kampereza bamuyita Mariam. Asomera Mbarara University. Ngambye, Daddy, have you seen this from Uncle John? Nemugamba, I've not seen. Nampereza ka screenshot. Kato munnabyabufuzi yabayita. Ye yabeeyitira. Ye yabeeyitira. N'agenda mu byobufuzi. Era abazze okwogera babadde bannabyabufuzi. Kubanga munnabyabufuzi yezira kulaba ki? Muzindaalo we guli. N'abantu na kamera ze mwaleese. Mwe mwaleese kamera TV. Ngale tuweereza live. Spark TV yabadde live. Ne wabeerawo abantu bangi. Saabo bokka. Kati audience nefuuka ya Uganda and the diaspora. Absolutely. Kati gwe bobeera munnabyabufuzi ibula osubwa mukisa ogwo okwogerako eri abantu. Era oba olina obba waayo obasibirirayo entanda y'abalugwe tali yamenvu. So kati luli lwabadde lumbe lwa munnabyabufuzi bannabyabufuzi bafunye akakisa balijjawa kamera. Nze nabadde nkola n'abayimbi abamu ng'ayimbye okumala wiiki nnamba emutundwe nga n'olaga obusaakadde. Buli lunaku akeera kuyimba? Yes. Naye nga batunyigiriza awo tukolera. Nga sembera ka ne bw'oyimbira wali. Ngagamba John nkwegayidde. Leka guno gwe mukisa gw'enfunya. Tonzija mu kamera. Okitegeera. Kakati batonzija mu kamera ogenda bakolera. Kati ffe organizer ade bategeka tubagambe temugenda kwogera. Emmere bakwetike. Okitegeera. So lumbe lwa munnabyabufuzi baleke boogere. Olutali lwa munnabyabufuzi nga John Ssegawa. Sitting arrangement yabadde nkozi mwagitegeka mutya mwasinziira kuki? Because one of my close friends, a big eye, came late due to some engagements zabeeramu.
so bwa pressing akatebe somewhere somehow teyayisiddwa bulungi cutters of you musiramu oyo alina amalala tumu addressing ng'omuyimbi olaba otya amuaddressing nga musiraamu kuba njagala abayimaamu be bamubuulirireko kuba bajja muyamba kubanga tulemeddwa eno ewaffe omubuulirirako kati kamuaddressing nga musiraamu musiraamu alina amalala musiraamu ayagala nnyo kamera tebaali batuyigiriza mu seminary y'abakatuliki bagamba nti bw'otuukanga ku mukolo otuulanga mabega kati baba bategesi ne balaba nti osaanidde okujja naye gwe bweweeteekayo okuva kuyita kwegulumiza ate eddiini zonna zivumirira okwegulumiza era bagamba buli alyegulumiza alikola ki ajja kukakkanyizibwa era yagenza okulaba nga yeegulumiza najjanga n'ebiwawaatiro bye neyagenza okulaba nga akkakkanyiziddwa kubanga enteekateeka y'omukolo ey'entuula teyabaddemu mwazzeemu ne muwuliziganyako naye tali mu sakozi zange era seetaaga kuwuliziganyako naye. It's not part of my circles. No. Extra digest mugoba nsonga kwa tuli Ibrahim Mukasage manya gange tuli ne Uncle John Ssegawa. Twagade tusoke tutunulire ensonga ezo ne send off ya Uncle Paul Katolubwama era awo ensonga ezo azizzeemu bulungi nnyo. Tuli ku mugoba nsonga era nga tusinzidde wano Lubaga. Eyo nga tuvuddeyo Uncle John, crossing over to the other side of life. Ekitundu kyaffe ekisookera awo wekikomye nga tutunulira Uncle John Ssegawa asinkana atya Paul Katolubwama, bakwatagana batya, baawukana batya, baddingana batya. Abadde so brief n'abitunyonyola yabinnyonnyola ku luli but era still twagadde ayongera okuttaanya ensonga zino nti olaba batunnyonnyola ebyawandiikibwa ne tubyerabira nga tetunaba na kuva mu yeekaalu oba mu kereziya oba mu mizikiti so abadde mutuufu nnyo okutuddiramu ensonga zino. Tuli ku extra digest mugoba nsonga Ibrahim Kasage manya gange tuli ne Uncle John Ssegawa.